munonya yakubye ekikonde mu kilabu babaddeyo ne balwana bagaba nayo mvubuka yakubye omuntu yali sayinonye ebintu wano abantu gavana kibalimira mu nyolwana ya America badde yakulwanira ebbanga lyonna buli muddu gava badde ayitawo lwakulwana lutalo my god balina omugati bagugabana lwa kifuba era bewaganya bwewaganyi bayite batwagalangako nabo kifuba bina biba bya kifuba kyobola balemeramu oluusi ebyo oluusi agenda ne bwagaggawala nga alemeramu ekyo nga ekikonda akikubye kubanga nono kati sitali bubi sente azirina era si sente zokka era ajjukira nti akazungu kano kanjiganya kabaka kumanyira nga ate mugagga ko kakeerabidde kuba bo nabo bajoga wadde oli mugagga kenda you dog you monkey ng'akuvuma ng'oli mugagga nogakamuwe bwe ekikondi mu kikondo kyabadde mu gavana yeeyo beekuba ne beekubona n'abulawo kati poliisi etadde ekiwandiiko nitumuyigga yenna amulabako tetwagala abantu balugono nakonda bintu bya kiraabu olwokubanga ziba zivuddeko omulamuzi bw'anaatuulawo nga mweru ajja musalira sene ng'ate baavuwala bwavuwazi obayita mmere nabayiganya kale no byebiri eside eyo nga tugenzeko mu malala agafa ebweru eggwanga tandikira wali mu Nigeria olunaku lwa jo balangiridde president aliko agenda okulayira Bola Tinubu muzeeyi Bola Tinubu myaka 7 yalidde era yadde asuubira okulya kubanga president aliko kyekibiina kye balimu naye ekya All Progressive Congress Party era bawangulidde ddala n'obululu milioni 8,700 munababayo tebalonda nnyo milioni 8,799,472 ate amuddiridde n'afuna milioni 6 ebadde tight race Atiku Abubakar era omukulu naye bo bali banne babadde avuganya naye babiwakanyiriza ne bagate bakaddemu etukaddemu naye nga ndoza tebajja kaddamu kubanga kyo nomukulu oyo yaliko gavana wa kibuga Lagos yali capital city ya Nigeria emabega keri ne bazimba ekibuga ekipya kye bayita Abuja era mukulu oyo yabadde asuubira nti yali nga akyali mu gavana yatambuza bulungi emirimu era ekibiina kyabwe kyabasajja bakulu badde bakitambuza bulungi bo basuubira nti tajja kuba mubi mu ngeri y'okwasaganyuma ebintu kubanga si mwavu abadde mugagga ebbanga lina kizibu nnyo mu Nigeria okutuuka kafo konna akafaananako obwa gavana nosigala nga oli wa bulijjo oba olina akantu nnyonyo ziina buli kimu kiina n'ebikofiira byolaba ebiringa ebitategerekeka tebigulwako si byambalo ba bulijjo tenengoye ze ziba si za bulijjo nolwekyo omukulu byayolekedde ng'afuga Nigeria mulimu abayeekera n'ebibinya by'abavubuka abakwata abantu ne basaba essente ez'okubeera nga babata babawe essente waliyo akabinja ka Boko Haram kakendeezaamu naye nga bibinja bingi nnyo ebijja bibalukawo nga byagala ssente gavumenti ya Buhari byebadde tunkanamu nga buseera mutuleeteyo $1 million mutuleeteyo kino mutukutte essomero tukutte ki ebintu ebyo bibadde bingi era ayerekedde obwavu bungi mu Nigeria amafuta gabbula ng'ate be bagasima n'ebirala bingi nnyo byonna nga COVID-19 yabivaako kale Nigeria abaavu bano ababulijjo abawansi bo baavu ddala n'abagagga ennyo bagagga nnyo ddala era n'ebitundu ebimu bimanyiddwa nti abo bagagga beereere kale ebintu bingi bibatawanya omukulu alina obigattagatta ensi agireete wamu etambule bulungi nga tuvudde tugenzeko mu Greece oba Buyonaani mu Greece olunaku lwajjo nagambye train yaatomeraganye ne train ginnewaayo era nga bakasimbula ku station abantu 36 ne bafa abantu 8 bali ku bitanda kakati ng'empisa ennungi mu bazungu era minisita talonzeronze agambye sina kinsigaza kuba minisita nga kiro kiguddewo kikanga bwe kyamaanyi tegeeza abantu bange tebakoze bulungi waliwo atakoze bulungi era ye n'akwata ebbaluwa ye n'agiteekako omukono n'agamba nti president baluwa yiyo njikuwadde ndekulidde siyinza kubeera nga nkyali minisita wakati mu maziga g'abantu abakaaba bwe bati nga kyavuddemu ku bakozi oba ku muntu atakoze buvunaanyizibwa nga tenze mutwala ekyo nekituuka wano n'abantu nga babikola ebyo abakozi bange bankoze kino kandizayininge ebintu nga biba bitambula naga nti sikyasobola kubeera minisita era bw'ati ebbaluwa n'agiwaayo naga ndekulidde era wakati awo minisita omaze okulizayininga poliisi negati affe tulina okukola ogwaffe ne balumba akulira station y'eggaali y'omukka ne bagala naawe tojja kgenda botwadde siguwa zitomeza nekyabaddewo kitya genda mu kaduukulu munda era n'akulira station y'eggaali eyo naye bamutadde mu kaduukulu munda wakoze embeera embi nnyo bwetyo nno train
bwe yakonye ganyene gine waayo abantu ne bafa kyesewa abantu okutiira da train ezali z'amasanyalaze mu mbeera batidde ate nga abantu ze balina okukozesa mu kutambula kuyita underground ne waggulu nga bw'omanyi ebintu byaba abazungu ebyebweru bwe kiri naye nga baga abantu 36 kakati gavumenti kitegeeza genda kuliyirira kuba waliwo okuliyirira awo kw'amaanyi ku bantu abo abafudde ate wali 8 luli mu malwaliro nga tubule tugenzeko mu Sri Lanka. Sri Lanka yafuna ebizibu by'ebyenfuna mabegakaawo kwekakasa ne kuba kungi era ne bagezaako okufuna sente okuva mu IMF ekkiriza okuwola Sri Lanka nene gitekako obukwakkulizo obuzibu obukwakkulizo bwesoose kendeeza expenditure kendeeza ensaasanya kendeeza ku bakozi yongeza emisolo ku bakozi ba gavumenti sobola okuwola sente kati wa Sri Lanka olubigezezzaako bw'ati abantu bakutte ebipande ne bagate to hell tetwagala wakibalekeyo okutuwa kyagwako ne mu ggwanga lya Argentina kuba oba oyagala okwewola sente azikuwa akuteerako obukwakkulizo kati nabantu bagati wakito twewola tusigalirewo ninga eggwanga tesobola kusigala nga embeera bweri mu mbeera bweri ng'abantu omusaala tegikyajja emirimu mitono abatakola bangi alina akasente nga bintu byonna byabbula bagati tulina kwewola okutuwola tulina kukola bino wammanga babibamenyedde ate abantu batadde mu nkola ne batandika okwekalakasa nokola effujjo mu kibuga nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Iran onaku lwajjo nagambye abaana abaweranga 7 abawala ku kisulo kyabwe badde batandise okuwunyiriza ebintu ebiwunyanga ebijanjalo ebivunze bagenda okutegeera nti waliwo agenda atega gaasi ku masomero kakati bazuulidde ddala amasomero 26 nga bisirinda bya gaasi bino babiteze ku bisulo bingi era abaana abawera ddala 1000 be bali mu malwaliro nga bali ku oxygen nembeera kusobola okubajjamu omukka ogw'obutwa obutabika nti waliwo agenda agutega. Poliisi ne bambega bali ku muyigo gwayinza okuba nga akikola ekyokulemesa abaana okugenda ku ssomero n'okwonoona amasomero g'abalala kakati no kyekyo naye nga kyavudde kutega gaasi ku bisulo by'abaana bano. Agamu ku mawulire getukujjidde side eyo naye nga tetwagala tugendeko ate ne mu South Africa mpozi katono nnyo wadde sirijeeyo ebifaananyi byalyo byo amasanyalaze gafuusa otusanyalaze gabulidde ddala ewaabwe naye ng'ebizibu bivandoza ku company supplying n'ebintu ebirala biringa ebyo sanyalaze gafuuse gagabanira ddala mu byalo ebimu tegaliyo era tebagayina nga bwe balina kubeera nagwo kireetedde emirimu egimu okusanyalala n'ebintu obutatambula bulungi. Bwana Mukasa alina amawulire agalala gatusakidde katugendeyo nago tugategere atongeze ku mawulire gaffe naffe getusase olunaku olwaleero. Emmundu eyongedde okutokota mu kibuga kya Ukraine kya Bakhmut ng'amagye ga Russia gakola buli ekisoboka okulaba ng'ekibuga kino bakigatta ku bibuga ebirala by'ezzeewamba okuva ku ggwanga lya Ukraine. Omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine Volodymyr Zelensky ategeezezza nti ekibuga kino kati kisigadde ku kalebwerebwe ng'era essaawa yonna kigenda kugwa mu mikono gy'aba Russia n'ategeeza nti yadde Russia efiirwa abajaasi abasoba mu 10 buli lunaku kino kibalobedde kwongera kukola bulumbaganyi ku ggwanga erya Ukraine. Ebifaananyi ebiva mu ddwaniro naddala mu kibuga eky'e Bakhmut biraga ebizimbe ebisinga obungi nga bikubiddwa ne birekebwa ku ttaka ng'era abantu babyabulira dda okusobola okutaasa obulamu. Ekibuga ky'e Bakhmut kibadde kimanyiddwa nnyo mu kufulumya omwenge ekika kya wine ogubadde gusinga okukozesebwa mu ggwanga lya Ukraine wamu n'okusimwamu omunnyo. Zelensky ategeezezza nti Russia tekyafaayo ku bulamu bw'abantu ba bulijjo ng'ekasuka bukasusa ebyokulwanyisa ewatali kutaliza bakulu n'abato n'ategeeza nti embeera eno ebawadde amaanyi okwongera okwerwanako n'okkomya ejjoogo lya Russia. Ono ategeezezza nti mu bbanga lya wiiki emu yokka basobodde okutta abajaasi ba Russia abawerera ddala 8 n'ategeeza nti bakugenda mu maaso n'okkola ebikolwa eby'ettemo ku magye ga Russia singa ganaagenda mu maaso n'okubakolako obulumbaganyi. Olunaku olw'eggwanga
eggulo nakutegeezezza nti singa Russia ewamba ekibuga ky'e Bakhmut kino kibeera kitegeeza nti Moscow egenda kuba efunye amaanyi okwongera okuwamba ebibuga bya Ukraine ebirala eby'enkizo okuli ekibuga kya Sloviansk ne Kramatorsk ng'era Ukraine kati erina okukola ekisoboka okulaba nga amagye ga Russia bagazzayo entya gye bwe babeera bakusigaza kibuga eky'e Bakhmut. Omuduumizi w'amagye ga Ukraine mu ddwaniro gasinga obungi okwetooloola ensi yonna n'ejje buli eno bakyagenda mu maaso n'okwekalakasa okw'emirembe nga bawakanya ekikolwa ky'eggwanga lya Russia okusigala nga kikyakola obulumbaganye ku ggwanga lya Ukraine. Okwekalakasa kuno kulabiddwako mu mawanga okuli Spain, America, Poland, Canada, Taiwan, German, Belgium, Denmark n'amawanga amalala nga bannansi b'amawanga gano bawakanya ekikolwa kya Russia okugenda mu maaso ng'etirimbula abantu abatalina musango. Напрямок ситуація стає постійно складнішою, постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, справжні герої.